News comprises of various activities that are current and are of human interest. Anything that enough people want to hear is news. We should not allow the diversion of any of our people. The best news is that which interests the reader more, provided it does not violate the canons of the good taste and the law of libel. News is like a hot cake coming straight from oven. I'm confident because indeed it's not me on trial, it is the court itself on trial. News is anything out of the ordinary. Omulungi yekumide ku MRI TV nkwaniriza mu mawulire gaffe gano agapokopoko okugakusomera nze Fatuma Nakiwala Kivumbi. Agolwaleero katugatandike n'okukulambuza ekyalo Kiwunya ekisangibwa Ennakulabye. Kino no kimanyiddwa nnyo mu kuyisa omwenge okubamu abamenyi b'amateeka kosa ne banneekolera gyange engeri gyekiza kyukakyuka n'enkulaakulana abasasi baffe babirina era katubirabe. Nankulabye bw'oyogera ku kitundu kino abamanyiyo kye basooka okulowoozaako gwe mwenge. Ekyalo kino kisangibwa mu division ey'Erubaga nga kigambibwa nti wano we wasookera dipo ez'omwenge mu Kampala ssaako ne Uganda okutwaliza awamu. Mu kyasa kye 19 ekyalo kino kyali kijjuddeko ensuku ezigudde akaleka era nga zino zaali za Ssekabaka Ssuuna ezitakkirizibwanga muntu yenna kusaalimbibwamu. Bwe walabwangako abambo aba Ssekabaka Ssuuna oba abagalagala be ne bakutwalayo mu maaso ge nga bakulumiriza nti nze Nakulabye nga Byron chairman ate omutuuze w'oku kyalo kino bw'annyonnyola. Nze nange mu kukula okwange wano mu Nakulabye muno mwendi mwenkulidde okuva mu buto mwensomedde n'okumala okusoma kwange. Naye tuwulira mu byemabega bya history ebyaliwo ebyedda nti Kabaka bwe yabeeranga eri mu lubiri lwe Emmengo eno Nakulabye yonna lwali lusuku zaali nsuku nsuku ze ziri awo abazaana bali omu baani bali omu kati ng'agamba Nakulabye alabye omuntu oba yalabye gundi mu lusuku Nakulabye ekyavaamu ne batumamu Nakulabye. Nakulabye ono agabanyiziddwamu zooni ez'enjawulo okuli Kibwa, Kiyaye ne Kiwunya esinga okubeera emmanyifu mu Nakulabye. Engeri erinnya Kiwunya bwe yalifunamu Byron agenda mu maaso n'okuba ng'alitunnyonnyola. Ekiwunya kinene. So ekiwunya kino nga bwe mulaba kiko bw'ova eri waggulu lusozi naye bw'okka eno wansi olaba oli mu kiko enedda yali nsiko nga bibira era lwakuba ndikula nti wagenze wakula edda nga nsiko nga waliwo ensiko nyingi abantu baali batono kati mbu bagamba mu biseera ebyedda ebyabakabaka abedda bakabaka Ssuuna bakabaka Mwanga baani mbu bwe babeeranga mu mbiri eri waabangawo akulira abambowa Mukaajanga bamuyitanga Mukaajanga akulira abambowa yaziikibwa eno mu Busire waffe eno Hoima Road ewali amalaalo ge kati era ye bamuziika mu nnyumba ali mu nnyumba yali akulira abambowa bonna bakabaka kati ye yali abakulira naye bwe bajjanga akoze emisango oba akoze biki bonna babakkirizanga eno mu bisiko bya wansi eno wansi kati evvumbe tebaziikanga bafumitanga bufumisi ne batta ne balekaawo kati ne wawunya
nga kiyite ekiwunya wawunya ekiwunya. Okufaananako n'ebibuga ebirala mu Kampala, omugotteko ogw'amayumba mu Nankulabye be baana baliwo era nga wano ennyumba zeerinaanye mayumba ku mayumba okumpi n'emyala. Eno yeesangibwa bbukya z'embizzi, obubbala obutonotono ssaako n'obufo obulirwamu emmere oba buyite butoninnyira. Bless Kalenzi ng'ono y'omu ku baddukanya bizinensi ya bbukya y'embizzi n'akabbala katonotono atubuulira engeri bizinensi ye gy'etambulamu. Blessing mwezi Kalenzi. Tuli batimi banyama wano tutema mbizi kitegeera naye kati ffe ekiwunya kati tukirabanga kiri engeri batuuka wano poliisi enakwera wano mu kkoona kyatuyambako ku babbi kati ekiwunya kitereddetereddemu kubanga kati n'essaawa 6 oluusi 5 oyinza okuvaano nga teri muntu akukuteko n'omu kitegeera. Ebiwunya bibiri waliwo ekiwunya eky'emmanga ekiwunya ddala naye wano kino ekiwunya kya wano kino kyabategeevu ate buli muntu yenna waaka bategeera kitegeera. Kino kyabategeevu ekyemmanga kyesitamanye naye ekya wano zinesobola okulabako omuntu ng'atamidde oba nga talina mulimu gwakola bangi buli muntu yenna alina omulimu kitegeera. Kyekirungi kye tuyina bakasoma balusiivinga mu budde ate nekirala mbawa bintu byabwe mu budde okitegeera. Sinalamu buzibu obuli awo niranye kyaki yaawo wenjagadde oluusi ngenda nensabako nga nze nenkomawo nenkwasaganya ebintu byange. Ntunda bbiya eri wano nina mbizi oba oyagala enjokye oba ensiike era mwendi. Ekikulu bakasitoma bange mikwano gyange bonna mbakoola bajje bampe ku ssente. Ng'ovudde ku bbukya za Mutambuza Ddembe e Nankulabye eno yeesangibwa omwenge gw'ebika byonna omuli kwete, amalwa ne tonto by'osobola okuyita local brew. Stella Nannono ng'ono erinnya lyasinga okwagala okumuyita lya Mad Dog y'omu ku baddukanya bizinensi ey'okutunda omwenge guno nga ye kyasinga okutunda gwe mukombooti. Agamba omulimu guno gumutambulira bulungi olw'abakasitoma enkumu abeeyunira mu kirabo kye abataliiko budde we banywera nga n'emisana ttuku obasanga bakoona ebbidde. Amannya Stella Mad Dog. Kuno wenyumirizaamu kubanga nsobola okufunamu ekyokulya sasulira wensula newenkolera nsobola osasulawo n'okuwererako abaana oguwomerera waliwo medium waliwo n'ogukaawa. Ogukaawa gulina okubanga gumazewo ennaku nga 3 oguwomerera guba gwa lunaku nga bagutabudde jjo n'okujjula enkeera. Kale ebizibu by'ensiŋŋaana kale ebiseera ebimu bisiŋŋaana bakasitoma abamu waliwo anywa nga talinamu wadde n'olukumi naye amala okunywa nadduka butusi n'akola ki tusaba bambi talinaamu aba talinaamu n'omuleka n'anywa kubanga oba omanyi kasitoma wo n'ekyaba ojja. Mu kitundu kye kimu kino ye wasangibwa dipo gye bapaakingira ssaako n'okusuubuza walagi kumubunyisa ebitundu bya Kampala eby'enjawulo. Abaddukanya dipo zino boogera ku ngeri omulimu guno gye baguddukanyamu. Amanya gange nze Twaise Robert mutuuze wa Nankulabye maze mu myaka 15 era mbadde mu bizinensi eno eya waragi ono waragi wafu wa bulijjo gwafumba bufumbi mu drum naye abeeramu n'enjawulo waliwo wakaloddo ow'amatooke kisinziira kasitoma gw'aba ayagala. Waliwo kasitoma ayagala ogwakaloddo waliwo ayagala ogw'amatooke. Buli kika kya mwenge kirina bbeeyi yakyo. Gw'amatooke gusingako ogwakaloddo kubanga ebikajjo bingi naye ate amatooke matono mu bantu. Tetusuubuza wano tupima giraasi yena abazze alina ebbaala nga ayagala kusuubula kasitoma bamukwataganye mu bbeeyi asobola okukola ki ate tojja kumubuuza ogutwalawa ye yaba amanyiwa wakola ki wakolera. Kati naffe tulina batusapulayinga abatuleetera oluusi n'omuwa oda n'omugamba njagala ebidomola bwe bityo ayinza okugamba mbadde nyina 10 oluusi ng'oyagala nga 5 n'agamba mpayo obudde bwe buti genda kuba mbiweze olina kugumiikiriza
wabula yadde ng'omulimu guno bagamba nti gubatambulira bulungi nnyo waliwo okusoomoozebwa okw'enjawulo kwe basanga mulimu gwabwe nga bwe kiri ne mu mirimu emirala. Obuzibu obutusanga ayinza obutakutuusiza omwenge mu budde naye lwa transport aleese ebidomola 10 tiyenkana n'aleese eki tosobola okutika ebidomola 10 ku matoka oba olina kulinda ne biwera naye n'asobola okujja transport ow'amafuta entambula ereme kukola ki ereme kumusala. Mu kifo kino ewasangibwa dipo zino busukka kkubo ng'otuuka we batundira akaloddo kano kirungo kya nkizo nnyo mu mulimu gw'okusogola n'okuyiisa walagi. Nansubuga Grace ng'ono y'omukyala omu ku bali mu bizinensi y'okutunda akaloddo annyonnyodde engeri bizinensi ye gy'etambulamu. Amannya agange Nansubuga Grace nkolera mu Kiwuunya tunda sukaali ggulu. Kollo kano kamazeemu emyaka 8 naye nga kalungi kayamba ne ku bisolo byaffe ente ng'ezo ojjira luzitabulira mu mazzi n'oziwaako ne zino ezikuleetera amata amangi tukajjamu ne walagi migaso mingi n'abalala bakatabula mu ddagala kakolanga eddagala kabanga kalungi olina kujjamu ebidomola 2 ebya walagi nga kaze nga kalungi ojjamu ebidomola 2 ng'okanyise n'okafumba naye nga kagaayi sobola okujjamu kimu ne liita 10. Nansubuga agamba nti bizinensi ye temutambulira bulungi nnyo nti si nti buli lunaku agenda mu maaso n'okuba ng'atunda akakutiya k'akaloddo akali wakati w'emitwalo 10 n'emitwalo 12. Kisinzira waliwo ekalinnya ate waliwo lekaka katukaluna emitwalo 10 agamba yadde ebintu tebitambula bulungi nnyo ekyo tekirobedde basolooza misolo kugenda mu maaso n'okumusoloozaako emisolo ye gy'atali mu mativu nagyo. Kale ne gavumenti naye emisolo gye tuleega nnyo layisinsi ezo batuleega nnyo. Layisinsi tusasula emitwalo 26 n'ebirala lazima takisi bikoze bitya naye nga twandyagadde singa baba batugerekera layisinsi ng'ezo muntu najja n'akompeyalinga gundi bizinensi eri etya oba ofuna otya bwe bityo naye oba bizinensi ennene n'entono basasula sente zezimu tukiraba sente ezo zibanga nnyingi kati ffe bamufuna mpola oluusi mu wiiki siga nti munaku ojja kuba okola nedda tukeeza okuba ng'otunda ensawo nga 2-5 bwotyo tukale sawa 5 ezogamalako omwezi kale eriyo oli najja n'akwewolako n'atakusasula oba n'akusasulako ate n'atazireeta. Ojjeko eky'omwenge mu kitundu kino abantu abasinga abawangalira mu kitundu kya Nankulabye ne Kiwuunya saako ne zooni endala embeera za bulijjo ze bawangaliramu zennyamiza olw'ebbula ly'amazzi ng'oluzzi luli lumu bonna kwe bagenda maaso n'okuba nga basena saako ne butwapu obutonotono mu by'obulamu. Byron Chairman ate nga mutuuze w'oku kyalo kino agamba nti eddwaliro balina limu lyokka ng'ate lisangibwa na ku kyalo ekyesuddeko akabanga ekimanyiddwa nga Kawaala nga kino okukituukako oyita mu kasubi ekiteeka obulamu bw'abantu abawangalira mu Nankulabye mu matigga. Kitundu kino kye tulimu kyolaba tulina eddwaliro limu Kawaala Health Center lyeri tukolako weewaawo abalala bagenda Kawempe wawawa naye bw'otuuka eyo ate bakuza Kawaala kubanga lyeri tujja okumpi eddwaliro lya gavumenti limu lyokka. Mukulikeyo nnyo abasasi baffe era ag'olwaliro ngenda kugakomekereza n'emboozi eyo ebadde ennyuvu okukamala. Omulabi waffe teweerabira okutugoberera ku mikutu gyaffe ogya Facebook, Twitter ne YouTube ku MRU kikigambo ky'oteekamu n'osigala ng'otugoberera. Nsigadde nze Fatuma Nakiwala Kivumbi. Mweraba.